Kiddamu ate sikizaayo omukazi oba muzaliddemu omwana oba ye yakwesibako oba si ye yakwesibako mulekere respect. Mama yangamba kuno okungamba nti sikyalaba TV eyo kwakola because ayina ekigambo kye yayogera mama wange naki embeera eya Ashakama sinungi mu maaso ogenda kubanga obyerabirako ka video nkyakayina akabwanvu ogenda kubanga obitegeera ntino abasajja abamu si bangu naddala abo ku social media awo nyini nyongera okujjukiza ka video kampeleka like mu mutima bulungi kabanga katotambula katukire bonna abandi yagade kumanya kweno information naddala bakadama abatimu Ashakama bali e Saudi Arabia batolosi muli nnyo mwangama Wanda Boy munjagala nnyo wendi nange mbagala nnyo ngenda kwamba weleza ino video sigenda kubanga njogerera munyo cause njagala endowooza zammwe hawo mu comment section because ziri very vital. Awo nyongera okujjukiza Pass Tours and Travel bali nnyo kuyambako gende Canada goli eyo yagala ku booking a ticket number zabo ziri osembe 6697 osobola inboxing ne byabe nanga bakuyamba ate Haji Miti agamba jangwa kulomberedwa gowe nangoli eyo ine ebizibu oli mu kiyumba emizimu zikusombo mu inboxing number yayo sembyayo 1515 mu inboxing kwa WhatsApp ajja kubanga akuyamba kwezi ensonga takwesa kikola kya kilogo mu ntegere bulungi awo nyini katutandikire na mawulire gafe agaliro na kulaleero Ashakama sobodde okuvaayo ne kubira omulanga nga omukulu amanyikidwa nga mutolo ayina ekivulu kye mu banga elitali lya wala basinga bavudde ne bagamba Ashakama tewandivudde yo byogera kati naye nga mujukire bulungi kino Ashakama yali yavaayo namuyirako n'omubiri natandika okupromotinga show naye mbwe yatandika okupromotinga show yoyo omukulu paka neryo tajanga tamulekera buyambi tamugulira mata tiri kyakola ki tiri kyamuyambako segera yenga Ashakama tagaanye tasolola biri omwana naye yagivuddeyo nagamba ati no ye olinga taata ayina okujja okisegera mu comment section yawo njagala mulabulemu wamubulireko Ashakama endowooza wamumuwe ku magezi ku nsonga ku ngeri gy'asobola okwasaganya ku zino ensonga koze mukyami bulungi kino eno video asobola okubanga akola ki agyerabirako sokola video ombuli endowooza mu comment section. Kiddamu ate sikizaayo omukazi oba muzaliddemu omwana oba ye yakwesibako oba si ye yakwesibako mulekere respect. Mama yangamba kuno okungamba nti sikyalaba TV eyo kwakola because ayina ekigambo kye yayogera mama wange nakingamba kitegeera omuntu wemba muzaddemu omwana bulaza tekigenda kuvaawo tekisobola kuvaawo ne woligenda ku mawulire noyogera kino kyo tekisobola kuvaawo omwana ne waba avudde mu bulamu bw'ensi kyo tekisobola kuvaawo just gwe kyoba olina okukola kuwa muntu respect and that's the respect I've been giving him. Nze tonsanga ne ku interview nze zembadde nkola nze nga simwogerako bubi senyonyolako nnyo olowooza lwaki mbadde senyonyolako nnyo because manyi gye buva ne gye bulaga ye taata w'omwana wange akasogo siri kasiru pazi mugamba tetutegeera maybe that's why famu mutulinyirira because mumanyi we don't understand tutegeera kwana ne tan sinagiweza maybe that's why omuntu avayo n'ayogera ebigambo ye nga waawulira ebigambo bino wammanga uwaba yagamba A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Haji Miti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwennyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 You people teri muntu ayagala kubeera single mother taliyo era nze mundaba wane ekyandwisa okuzaala nga saagala kubeera single mother kumbe kiri wali mu kkoona kinninze nze nabagamba ze siswala kugamba nti right now I'm a single mother. I'm struggling with my child. Omwana wange walwala
I'm the one paying everything. Newe nali mu ddwaliro ku operation. Nasaba sente nyambeko n'akasente bantwale mu operation. Niyo nkuba amasimu gange nga tagakwata. Naye nga ate nali mugambye. Nga buli kimu akimanyi. You get. Naye n'olaba kuna ebisajja ebisiru n'ebikazi ebisiru nga bajjajinga single mother, single mother abeera n'empisa embi, single mother tabeera mugumiikiriza, pozi single mother, pozi waati. You people. Waliwo single mother gw'otunuulira n'ogamba ono teyali menti kubeera mu kino ekifo. Nze ndaba comments byammwe abaana abasinga wabungi nga mugamba I can't believe Ashakama ended up like this. Abasinga obungi. Naye nga why? Bani abatufuula kino kye tuli? Mwe bennyini mu abatufuula kino kye tuli. Wamala otufuula kino kye tuli ne mugenda ku bukamera ku interview nga mwogera ebitakwatagana. Naye ng'omukazi gwe wazaalamu wafubutukayo n'ayogera. Ate gwe ensi ekukyawa nnyo nkiddamu nnyo n'obula ne woonywa amazzi. Mutukola ebintu ate nga abantu bamuli tukola ebintu nabo bali kuno ku internet nabo. Ateeka wali ka caption n'omuyitako for you page nga taddewo kali ka caption ayagala kulumya n'ogamba okay oyagala kulumya nze because we're moving in no, you know. Ate omuma mutu kyaifa abempisa embi you settle. Naye nova wendi n'ogenda n'opankiza omuwala omulala akazigo naye n'omuleka n'ogenda wala n'opankisa akazigo era n'oleka like ngebbanga lyetubankuwaana naye sisobola kukufuula kazanyikirizi nga Phoebe bwe yafuula akabaka kazanyikirizi. Omanyi lwaki? Munange baby oli mwana wa family. Bana abasajja balonda ku street nga bba wa Phoebe abo simanyi banzole baani bebalina okufuuka bakazanyikirizi. Omwana atabyagala tunula eno mu kamera. Warafaka abasajja mugende mukole banange mugende mukole nze mbabulide. Mulaba afa abakazi fa abalemerako n'ogamba ndina okukola mberemu n'akasente kange kubanga esawa yonna omukazi akuwasa. Muna agamba nti nabuli teyaŋŋamba mugende mukole. Nze ngenda nentunuulira Phoebe mu bubi bwago obwo. Omanyi lwaki gumanyira akasajja? Kubanga akasajja newe kajja okumuwasa tekajja na famire yaako. Okitegeera. Jjukira ewabanzole basiraamu ko kagenda ne kesuulamu akabaya ne kagenda mu church makagenze kulokoka famire ne kasuulawo. Okitegeera. Famire ne suulawo bawa Phoebe famire yamusuulawo kubanga ewabe basiraamu. N'agenda mu church bana abaana abe waggula famire ne muzaalukuka. Chovola yesira ku bukazi ogubi gunabijo naye oyo omusajja lwaliddamu amagezi n'amanya nti kanzire mu busiraamu ewaffe baneetaaga wakati obaataani alituyamba n'atuwasiza Phoebe simanyi. Bannanga abasajja omulembe guno mudibye luno. Okere otya kumakyana nze bannanga kambabuulireko maama owange yatuzaala abaana 8 n'afa.